balamusiza ku banyabo ne basseba bali ku media namanya bampita kugezi be Jacob agakola sente DJ Jacob mutuuze kanswenti muli bulungi kyona kikiri kimaana ekiggwa. Amen. Pisa. Tuwa Bible ndoza ogenda genda yo ku kivulu kye. Pastor Bugenda. Pastor Bugenda nogenda okumuwagira. Omunana ogw'omunaana tubuzaayo. Serena Hotel. Tubuzaayo mwezi gumu si kyo? Gumu. Bwe tuveeyo tulokera wamu Nantume. Ngenda kuzumuza abimeka. Nemwamutaddeko show abiri mu lumu. Anze ndikumuli Nantume. King Sahana ayina abamuwagira. Nze ndi kumuli Nantume momo. Mugw'omunaana ogenda mu kivulu kimu kyokka. Mugw'omunaana ngenda mu kivulu kimu kyokka kya Pastor Bugembe. Then mugw'okumu ngenda mu kya muli Nantume. Ate Afigo. Tebalina wow factor waki ngendayo. Myaka 5 gabalemedde okuleeta Afigo ento. So ana UB40 yateekamu abantu abatototo kati atoola Afigo. So tulina okukkiriza nti abasajja ba Michael Jackson baafa dda naye legasi yaabwe esigala etambula. Bafulumya ku nyimba za Michael Jackson, t-shirt za Michael Jackson, okujjukiza abafan nti waliyo omuyimbi gwe bayita Michael Jackson. Kati Afigo band nga yonna erina okweyubulamuko. Etuleete ku myaka 5 gano ekintu kye bayita wow factor mujje mulabe abasika abaffe. Bwe tugenda okulekera Afigo band, that would be great. Kitegeera. Naye tetwagala tubeere nga basebata kye baakola, babasudde kye baakola, bakafiro kye baakola. Mu Uganda simanyi lwaki bantu tebalina kintu ekyo. Omwana wa Lucky Dube yasigala atambuza bandi ya taata we. Kyoga okungamba nti munauna abayimbi abali mu Uganda tunisobola kufuna Baafiriga abalala. Kitegeeza Afigo Mungu n'agigerera n'evaawe. Erinnya limaze okugenda. Liba limaze okugenda. Liba limaze. Tewali mijizi mito. Gwebuuza abasajja waki Tata Holland yali mu busambi wa mupiira. Nakwata mutabani namuteeka mu mupiira. David Beckham. Sinezi zino asinga omungi azijja mu mupiira. Batabani be bali mu mupiira. Cristiano Ronaldo. Omwana we omukulu ali mu mupiira. Messi. Omwana we omukulu ali mu mupiira. Those people are not stupid. Bakuluvaati bonna abaana bali mu mupiira. Legacy esigala etambula. Naye wano obuzibu bwaffe tulina obuzibu bumu bwokka nti ekintu twagala kikome ku ffe. Abasajja tulina ebyokulabeko bamukwano, bamadivad, bagakani baafa dda. Naye erinnya likyaliwo liraga nti ku nsi kwaliko omusajja gwe bayita Agakani yatandika ekintu kino nekisigala nga kitambula. Bw'olina alagala akiri kuba tebasobodde kufuna abayimbi kuva bweru abaana bateekemu abaana baabo. Bw'omala alina talent mu chance. Nenzo wange sisobola muwagira kujja mu media. Kuba media ya Uganda terimu ssente. Ate yagaana okukula. Ate ne babbosi nabo babbosi aba media tosobola kugula kati TV oba radio. Olina kubeera mwana wa gundo oba olina kuba ng'ova mu banyankole okufuna license. So byebyo ebizibu ebiri mu nsi yaffe gye bayita Uganda. Tebijja kutereera. Bijja kwongera maaso nga okujjako nga kibuyagazi n'atikkula buli kasule kona akali waggulu. Obuzibu tebuva wansi buli waggulu. Abaliwa tulina obbanenya because baaliwo ku mulembe gwa Amini. Afigo okweyubula okutuka Afigo yava ba mu Crane bikoze bitya nejja nga yeeyubula paka mu Afigo. Emyaka 5 Afigo nga yo yekuza 5. Yes. Naye balina gye basookera. Amini abbeko omu ku bammemba baabwe omukazi amufune mukazi we ne memba baabwe paka tebamanyi wa gye yagenda. So egyo emyaka 5 ag'okuyimba gandibadde ga ekintu ekipya Afigo kyereetera Bannayuganda nti abana emyaka 5 tuyimbye naye mu myaka gyaffe 5 tulinayo abaana abagenda okukalinga on Afigo band ogitwala mu maaso. Yes, nga basobola okuba ennyimba zino zonna ne baleetako n'ekintu ekipya oba si kyo kale mu myaka 5
bakwate ennyimba zaabwe ziri enkadde zonna bazimbe ne rigimu eno eriwo kuba omukazi omu oba babiri bazikole ne vidiyo kikiraga nti onoonya wawo factor ekutwala awantu nga tugiraba tetugaliba Afigo Band wawo factor nga yo but mulimu ekintu era kiti ekiba kibulamu tutandike mpolampola tubadde tuyitawo just ka brief tandikira nani mukwano gwo Bebe Cool wemulidde yayogedde ensonga lwaki tayagala Bebe Cool tayagala Bobi Wine bw'ijjo mubuuza Bebe Cool Bobi Wine yakola ki finally yamaze n'akyogera mukazi wa Bebe Cool yanoba oba mpulenge video playinga abantu balina egamba mbu bakire babamanyi okudda ne bagaba bigambo byange era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye mukyala wa Bobi yanoba naddukira ewange waka Bobi n'amunoonya nga tamanyi gy'ali kuba bwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bw'ajja ŋŋamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Babi addayo Zwena yali si munobi mufumbi mulonye naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Babi nange nankwata essimu nga nkubira ani Babi namuganyamba omukazi akoze eki agenze nga ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kudde kati ndoza Bobi wadde awaka Babi amugambako nti wange eri ekiwatule gyawonye Zwena akoze eki agenze kati nze nsuubira simu ya Babi kunkubira kuŋŋa nti njogedde ne Bobi yankubira essimu nendowooza nti babikozeeko nendisiivinga essimu bwe ndisiivinga gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu ye yakutumya okwenda nali ku ssimu eyo nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzaayo oluusi bannayuganda mubeera mwagala nnyo okuddiikinga amazima gye muba mwagala okugajja kati leero nga bawala naye nakyawa omwana oyo era nze Bebe leero nkibagambye bino ebya musiki ebyo nga nkukyayira ki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya neggulu naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga yey'amaka agange ne bw'ataali bikoze ne bwe bataali ku lyessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kuŋŋamba kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ng'eno ŋŋamba zonna sisiitira omuntu akole ki addeyo abantu babi era yasabye yeeyo ensonga lwaki ayagala public apology buli musajja mu nsi alina engeri gyaddukanyamu amaka ge bw'oba ekisajjasajja omusajja omulala ajja kukeera ku makya taking advantage amaka ago agakoleremu obuyinza bw'ayagala bwonna bwebanga oli musajja emikwano eŋŋanda abazadde bakoma ku mulyango Bobi Wine ne Bebe Cool baliko ab'omukwano ebyadda nga basa kimu nkozi Firebase yali yaabwe nga basa kimu kituufu era omukwano gwabwe gwe gwaviirako Kamiliyoni okufuuka ow'amaanyi ne indasitule ya Uganda okubeera bweti singa Bobi Wine teyegatta na Bebe Cool singa Kamiliyoni si w'amaanyi singa indasitule eri plastic naye ekintu kyabwe kye baaleeta kyateekawo ekintu ekyenjawulo
ekitaali mu babasudde, ekitaali mu ba golden band, ekitaali mu music industry ya Uganda. Nekiviirako kuba nti industry yaffe ekulira ku speed. Nekireeta nti nina emmotoka, nina ennyumba, nina omukazi wa kabibi, nebibeera abantu industry nefuuka ng'ey'abazungu. Okitegeera? But omukwano gwabwe okuggwawo tegwaggwawo because of Zowena kunoba. Alimba. Omukwano gwabwe okuggwawo gwaggwawo because of Bebe Cool kennyini. Nti Bebe yatuuka ekiseera nga tayagala kutambulira wansi wa Bobi Wine. Jjukira Bebe yalwawo okufuna oluyimba olumutunda mu Bannayuganda, olumutunda mu downtown eri mu ghetto. Yalwawo oddufuna ate onajja afuna Kagoma n'alwawo omuzzaako. Omusajja Chameleone najja asune akuba ennyimba nga zibafumita bonna zibayitamu. Kati amaanyi gaabwe ge baagatta ne gavaamu ennyimba ezaafuuka ez'ettabu mu kaseera ako. But when tuzira mu statement ye gye yayogedde, sinsobi ya muntu mulala gwe family y'okufuuka oba amaka g'okufuuka disaster wazira buzibu bwo. Buli okkiriza ab'eŋŋanda emikwano giyingire mu relationship yo, wekanga relationship yo tekyaliwo ng'omuntu. Walaba interview waliwo yatuuse nga Zowena amukonako waati ngalaba asusse, ngalaba asusse mu bantu Bebe Cool be yakyawa mulamu we. I think Caritas we yali akola ku WBS y'omu ku bo. Kwa Caritas oyo Zowena yavanga ewa Babi yazungana ne Caritas oyo, wuyo Mbawizo, wuyo mu governor, wuyo Mbani nga byonna Bebe Cool bimutuukako. Kyemwebazaako byonna ebyayogera ako yabigumira n'azza mukazi we. Kizibu nnyo okusanga omusajja mu Uganda muno gwe banyumiza nga munange omukazi oyo nno yasuzibwa wooli n'asula n'owooli n'obigumira. Era kitwala omusajja ow'enjawulo okwetikka obuswavu bwonna naga nti kangomere mukazi wange yoyo. Teri kintu kisinga kuluma musajja kubeera na mukazi abasajja balabe bamanyi waafaanana. Nkikuddiramu? Teri kintu kisinga kuluma musajja kubeera na mukazi abasajja balala gwe bamanyi. Mu industry mulimu bana abakazi nga buli musajja alina wamanya amumanyi waafaanana. Era nga wayingira ati backstage oba nga ayingire mu club oba nga ayingidde awantu bonna bataka okajjukira nga bamumanyi. Ate ebiseera ebyo byali bya tabbu nnyo nti sexy yali wakyeyonoonero nga ebiri wano ku federation ya president wa Nigina. Nti sexy wakyeyonoonero, buli muntu akwata bukwasi gwosanze gwokwata gwosanze gobba. Okitegeera baginoonya tetwali tabbu. But Bebe nga ye ensonga ye eyinza obba yamuluma naye era bwali bunafu bwe nantegeera ye yanobiranga ewuwe. Oli nakozesa advantage tumanyi oba yagikozesa oba teyagikozesa. Nakubiranga Bebe Cool n'amugamba munnange owange awo anobye teyakubiranga Zowena. Okitegeera? Naye ono yabuuka protocol y'amaka nakubiranga Babi nti waayi gundi anobye mbadde nsaba omunzirize. Kiki nga teri musajja ayagala musajja mulala controllinga bufumbo. No, emikwano girina egikoma mu relationship, mu bufumbo emikwano gikoma ku lubalaza. Family, mikwano, bazadde, baŋŋanda ku lubalaza. Oyingira munda. Era still n'abaana balina bye bakoma mu mukwano gwammwe. Abaana abammwe bakoma mu ddiiro. Obufumbo bwammwe ne bugenda ku kitanda. Ebizibu byammwe ne bina mu bigonjolwawo ku kitanda. Ge maka g'abantu abategedde okusoma family kiki kitegeeza. Kati oba ye yali mulagajjaravu ng'asooka okkiriza omuntu omulala omukubira essimu oba ng'akubira mukazi we essimu
byali bizibu bye wabanga ono ye amanya nti ensobi y'oli sitayagala etuuke wange wadde oli mukwano gwe tukkirizibwa kukubonera mukazi wange esimu kuki amugamba mukazi wange ali eyo wadde neegayirira akaakomewo esimu lye yamukubira teyamukubira mbu amukwana yamukubira genda out buli bufumbo bulina amateeka gaagwo waliwo batakwata simu eri bitwini okuva saawa emu n'okudda waggulu nga tebazikwata mulimu abatuuke bakanaga nti teri kukoddamu kukwata simu okujja nga emergency mulimu abantu abalina okufunaga nti mukwano gwa ntakubiranga esimu n'ogikwata kati buli mufumbo tetumanyi bufumbo bwa Bobi Wine bulimu mitendera ki mateeka ki nze mulamu mwana akakubira babbi emirundi egyo ebiri ninga esimu yenjiina kitegeera nti wadde mumanyi mukyala wa serebu naye celebrity niso akeera kumakya nina wenkoma bebe kyalina okusooka okukkiriza kiri kimu kyokka Bobi Wine yamuleka gugiga amazima galina okukkiriza ekyokubiri nayo nayimba ng'ennyonza talituuka ku ssa lya Bobi Wine newaliyimba ng'ennyonza talisutuuka ku ssa lya Bobi Wine album asobola gitambuza tewali tutabu because ebimu ku bintu ebigifuula ey'amaanyi kukola promotion yaayo neera still tena gyegenda genda egenda kukoma kuba nagamba nti album nungi nnyo lyrics nungi nnyo production nungi nnyo video nungi nnyo naye ziri mu mubiri omukyamu era nekugamba senga yali Joshua Baraka oba Alan Hendrix oyo mutabani we nga yatudde mu alubamu ye ensi yandijaniriza bulungi nnyo nonookera ku makya n'omuwa kolabo ne Beyonce bebe n'omuwa kolabo ne Beyonce oba n'omuwa kolabo ya Rihanna terina gyesobola kgenda kyova aba Rihanna bo bagezi bategeera nti bali mu myaka egiri limited mu industry nayimira mu America najja mu Nigeria nakolayo oluyimba nava mu Nigeria nagenda mu Jamaica bebe kula akoze ennyimba n'aba Jamaica n'aba Nigeria nyira nga zikomaawo kitegeera so waliwo message gye kugamba but end of the day nti bambi nga ye mwagalako kintu kimu kyokka yalina omutima omulungi bebe oyo omulaba oyo alina omutima oguli lofiti omulungi enyenyenye kyova nti abaana bonna bamwetolodde bakire basoni balina ekintu kyebalagawo okusinga ate bano abalala nti bano abalala basanyusa bamaneja baabwe naye ababakolera okutambuza ennyimba zaabwe babalekaawo kusabiriza nakulako ng'okyazizza kale akavubuka ka president wa Nigeria kakikimaanike nakulako ng'okakyazizza obuzibu akavubuka kusimanyi wagibwako kalina buzibu ki kugwe oba yenga y'omuntu kuye nange because ne mu WhatsApp group gye mwavira mute yali taliimu mu WhatsApp group eyo byonna bwe byava yali taliimu byonna mu byava yali taliimu nze sigambangako nti njagala Kenza nebaza bukyanga ntandika olondabeko nga nto Kenza nebaza byonna byeyayogera byali omubuuza statements zonna zeyayogera nayinzagaddeko nti azinsiime nze kennyini nze yakera ku makya nenva nengamba bebe Kenzo yampadde $5 mu campaign teyavayo ekyogera nze yakyogera nze kennyini nenva nengamba Kenzo yampa omutolo gwa $1 tuli muntu yakyogera nze yakyogera nze kennyini nenvayo nengamba Kenzo wambwa yakyuka kitegeera nsiima ekirungi nenjogera n'ekiri ku muntu kitegeera nandyogedde ebisingako obungi byemmanyi naye sisobola byogera because waliwo lemba waliyo bannaalumanya abali eyo abaana bato mbugwe alina picture gye weekweseemu gwe okuvayo n'ogamba mbu ekyo kyoyogera mbu waliwo bingi byenjagala okwogera
naye waliwo Musiru. abaana waliwo abato musiru mbunawo oyina Musiru. abaana omwana kati kankubulire wali ompuliddeko nga njogera nga mpemula omwana wa Kenzo timu big talent kyekola okwemula omwana wange kirungi ku magezi ga Alpha nakona talinawe omwana tazaalanga alina omwana yangamba ayina yagamba bugambi alina ate waliwo ne mawulire yavaayo n'akaana namwe tamuwa buyambi ne mu interview nakiyinza n'angamba amuwa obuyambi mu bulamu bwasi ayagala nnyo abaana be gwalabeko muwala wange agenze ku TV nti simuwa buyambi oba wali olabeko omukazi yine naavayo nagajja ku tampa buyambi mbu babirina abo tebaagala kuswaza nze Jacob kwabo nga babiina nze ate kugamba byeyogera ne mu interview gye ebiri babijjeyo kintu kyangu nnyo nze siri musiru nze natandika okwagana ne Kenzo oyo Alpha Times ayita nakulowooza nakubiyingira mu media ate nze mu kuyingira mu media sivumangako munamawulire munnange never gunjaga ompeyo munamawulire omu guna oba mpulya mpaye interview yange emu kasuku yanvuma nakola ku radio yemu nga gutomanyi ku bya kasuku nze kasuku yajjanga ku ddembe okumuyigiriza nga radio nze ne program bayinza tukola program agita Africa Corner bwowa amazima nga sokubulya amazima sokugakubulya ko nga zisibulimba kabayibulake ali e Canada asokubulya bwabanga ddala ba amazima nze sisobola kutanula lutalo ku muntu wa media nga tantanudde ku lutalo nze nekezo omuteka mu mbeera eno yonna nze kyanyiza kyali kintu kimu kyokka kuvuma ambasada eyaleeta ekizibu naffe n'atutwaliramu bali bonna tebasobola kwogera because balya ku Kenzo sirya ku ye bali tebasobola kena macha kumugamba nsobize because bamweguya kwalwana webanalwala ajja batula mu ddwaliro nti wendwa talina gyantwala because asobola kunzijanjaba okitegeera problem yange tiyali ye kuntendereza I've never sikola nko kintu nga njagala kuntendereza never in life nayogera ekyapeninga olwakinakera ku machene nesonyiwa president wa Nigina sagamba ko tubannange njagala Kenzo bulwansanga antendereze did I have you ever era byonna binali nkola ku Kenzo hitansa sura nikikola by law mukwano because twaina entegeragana eyeseruganda nyimusa nange nja kunyimusa nkwatirako nange nja kukwatirako chuvula twatambulanga makirabu nga tutembeya muyimbi waffe mu Lofiti mwali mukayimba aliyitamu alida n'atukima no tutwali mukayimba taliyitamu twali mu kintu kitibwa nkwataako nkukwateko nyamba nkuyambe bwe nkwatagira jangu bwenetagira nja kubaawo nemba nfunye sente kinyanguira nnyo zikwata nenziteka mu luyimba lwe that was it mba ndi awo ngumikiriza simanyi kikimaani wammwe oyo kikimaani oyo gwe wali naye wakawalaata munno gwe mwifananya Edisox nga ndaba ne gundi naye Kalifa nga ndaba Kalifa ate munaye gomuze gwejja kugwa Edisox ondo ajja kuza oli ebisiyaga nkubulidde nja kutwala awantu olabe embeera z'abantu omu kubonere kusokerako ddala omuntu asobola okugamba nti omunnange gwe olimu ekibeerabeera byebimu ku byo naye bwenzita ku kino mba ndi awo ndeko tokimanyi tobimanyi omanyi wano mu Uganda mulimu kirabu z'abasiyaga we muntu emusanga abalina ebirevu ne mugamba musiraamu naye nga sibuli alina ekirevu ng'omusiraamu owakana kuyiga owakana kumanya ekyo kifu dde olina obudde njagala tugenda awantu oyambale bootu nze nyambale nga wenyambala wetunagenda awantu njagala tusibe kakadde obata kale tusibe zonna zoyagala tusiba kamera eyo osiba kamera yo yameka nsibe mu kitundu tuzikwasa oyo ffena tugende nga twambadde nga nawe woyambadde utafunayo omuntu akwana ng'ondya mujulizi waffe oyo oba takwana nga ggwe nateka kirabu mulimu kirabu mu Uganda muno zemmanyi nga bo z'abasiyazi tujagenda mwezo kyengugamba nyega okutwala nze kenyinza kutwala
nali nkyali awo nga ndaba ate Khalifa aganaga mulina buzibu ki akutta omuzindaalo ali mu kwogera netuuka ekirya nenga nawe bannange ono omusajja oba mulalu bulalu Khalifa yagamba nti nvuma Kenzo because njagala kaadi ya Nuupu. Naate nenzijukira nti waliwo sente zigenda okujja kati musajja ati alina okukola ennyo engeri gyatakyayimba alina okukola ennyo pulezidenti wa Nigira amuteekereko omukono afune kasente akagenda okuva mu federation. Kaadi n'olutalo lwo ne Kenzo bikwataganira wa simanyi because nali ne Kenzo nga ndi independent nga ne ku kitebe ngendayo byange just endowooza ya Khalifa ate munaye Khalifa alina amagezi n'ebisa ebisinga obungi akitinga ng'omuntu omusiru nga linga amagezi ge gagoba mu lutalo lwo ne Kenzo bukyanga twogera kuba njijukira nze yatandika okuvayo ddala okwogera ngenda kujjukiza ddi naye kansooka ne kino mu lutalo lwo ne Kenzo ebigambo bye byozoyogera kubaddeko akakwate Nuupu ne Bobi Wine kabadde kunze na Kenzo na Big Talent kati kadi ejjirawo newuunyisa nti Khalifa gyabijja yabadde ku federation mu kinankani kyabwe gye babeereeyo ng'akutta omuzinda ayogera ebintu ne president wa Nigira yabaddewo n'akuba mu ngalo abantu nebuuza ddiwe nali nkozeeko statement nga n'okuvuma kiki nali nkoze video nga evuma Kenzo wayogera bulungi okuvuma mbadde mmanyi kwe kuno Jacob olinga kino mpayo video eyo ng'avuma Kenzo okwogera kiki ekyatuukawo n'omuyita president wa Nigira si kivumu president wa Nigira kyekibiina kiba kivumu ekyo omusajja yaddamu n'agamba Jacob avuma because ayagala kaadi kale neebuuza anyway Katolo Bwama afaddi Katolo Bwama afaddiye twali eri kuba wejagala nante okujjukizaamu abantu mbijjukira tewabiri nako twali ne Duncan ng'otudde naye ninga Duncan kyeyatuweeyo akantu si lwelo olunaku ddala lweyogera obuzibu bwe bwava lwaki kuba jjukira statement emu gyagamba kyava mu gurupu yes kati n'agamba tabeetaaga bino nno bina bitandika kuba njjukira twali gwe wali wakubiri byatandika ku National Theatre baani yali afudde oba yali Katolo Bwama Katolo Bwama ze yasooka ddala okukola interview ewaka nedda wuliriza bamutwala ku National Theatre Florence ambuuza webale nnyo nga ne mugamba nze sikyali wa Big Talent byasookera waka ewakato nga tutudde kati awo we byatandikira twagenda ku National Theatre owa BBS yina batanzi Florence Nampijja Florence yakubuuza yali Florence Nampijja yali nabatanzi kwaba ababiri yali Florence Nampijja kuba twali ne Haji Aluna Mubiru Haji Aluna Mubiru era ayimiddwa nga Florence ali wakati nga nze ndi wano teri nabatanzi kubanga Florence nze era amutwaliranga music biki kati kukumbuuza okukyuka kati mwaba Big Talent ne mugamba muganda wange siri waki sikyali wa Big Talent ne yeewuunya nnyo nenjogera obulumi bwange simuvumanga okuvuma nkumanyi kwekwata n'ovuma omuntu nga bwe bakola n'ovuma omwana atli innocent ng'omuntu akeera kuma kinagamba webaka ku mwana n'omufunisa olubuto nati kati statement eyo ng'agyogedde atambula ne Kenzo nengina nengamba kibbete ekyo nimugamba Saalongo muvume nze ne mwana mujje mu bino nengamba fere tulina maanyi gogera n'abafaani temulina maanyi gogera n'abafaani era oyo omuvubuka oyo yadda ku lediyo eyo nayogera bujwanga ti nze nanyiiga because nali njagala show. It was not about era kyekimu ku byanyiiza ne Duncan ne mugamba Duncan amazima ogamanyi omusajja wamubuuziza ekibuuzo n'akugamba
byali bisirise byaddamu ku mmwe omwamubuza ekibuuzo ekyobulimba n'addamu bya bulimba n'agamba nze nakola kyo nennema ninga ate yali ambasada yali agikoze lwakanga ambasada tasobola kuvaayo kukola kwogera kati mba ndi awo neddiro naye naavaayo nigamba naye Mukama Katonda kati bano bwekikimani bono omusajja sitoli neddiro sijja munenya nti ddiiro eriko akadde nga mwana ng'ali kumpi kufa ddiiro Kenzo n'amutaasa ne nange nakola okumutaasa because ddiiro naggulawo leediyo ne tumusondera mu programu yange ne tumusondera nange negattako ezange nzimutwalira mu ddwaliro ddiiro okumanya muzibu n'essimu yange eraga nti namusirikako ssente emesagi mweri mu simu yange yabyogerako yalina ono gaayo ono wa Kacumbaali yagamba simanyi bamanja n'okumanja nti simanyi nababba nga Mukama Katonda ono erokanga netonye but end of the day nti life erina going on but nze kinyaga okugamba abantu abantu amanyi nina omutima omubi nze nina omutima omubi ngondeseko omutima omubi nina omutima omulungi ngondeseko omutima omulungi nze kasita ozaalawo omuntu tetusobola kukwatagana saagala muntu azaala wa muntu saagala muntu ayisamu omuntu maaso era saagala muntu alinyirira eddembe ly'omuntu nze ebintu byanyiza ku Kenzo byali ebintu ebyo yazivuma omwana ambasada sigamba mtu yavuma ddiiro sigamba mtu yavuma laga piper sigamba mtu yavuma bani yavuma ambassador big talent manager Suna Ben ng'omwana oyo alinye n'alinnya omuti gw'amasannyalaze n'atimba bba naye n'avaayo n'agwa mu Bisaya festival tiyamugamba namugamba nti yagwa ninkina najja mugamba naye waki muwagundi sure funa mutatuwa ate nga nesho ze bagamba tebatuwa waza tumusasula omuyimbi essente zayagala just era atulekeramu kale kamu kukakuka nti mutegeke senze bandu badde mumpa eza deposit muzitegekemu mujja kumpa nga shewedde that was it niye tatuwa sho ya bwerere nze sho za bwerere najinze funyakeza Kenzo nganze because twali tukoze endagaano naye eya Seruganda nze Kenzo oyogola atwali wabadde akaddala asookogera amazima twali emitiyana Kenzo n'afuna ekivulu n'agenda ne bakuba eggombolola ne balikuba nensasula ssente nze nga direse nga saavaayo kubyogera yali agimanyi nga saavaayo kumutekako simanyi embeera kubanga ekintu kyatuukawo ng'afunye oluyimba ate ng'alina okugenda nenoonya replacement because twali twogera naye nga saavaayo kunyiiga ku millioni zeyanfiiriza ez'emitiyana bino tebiggwe mwe mwabikomyawo ze nali mbivuddeko mwambe mpozi mukati mwavaayo ne mubyogera naye ngamba yalimbi sinze yali ayagala show era ayagala show yali ambassador big talent kyekyokubi eyavaayo n'acomplaininga mu complaininga oli president wa Nigina n'avaayo ffenna n'atutwalira wamu nizire mugana ego gundi wakyo oli waavuddeyo onvumiramu naffe koye mwena mwe kyekimumala kweteesa nga katunsize tetwesezanga nako dino naddakaawo nagamba muzeeyi kulinga down ne mugana nedda ssebo fe tunakweteesaalako leka tugattako mu mbozi z'oli aleese ekizibu kye temumanyira yayogera ebigambo bingi nyaawo nenyiga lefuti nganze byonna birina biri ku simu kuno kyekyokubiri oba oganya ebibisatu ekyakyo ebyakunyiza ku Kenzo oga ebiri ebintu bisatu ekisooka kuvuma mwana eyamala ennaku 2 nga teyeebaka nagera ku festival n'akola n'atasiimibwa ekyokubiri kuvuma mwana wange asagana obeere ng'omuntu omusiru atategeera sagala obeere ng'omuntu omusiru atategeera kyagala okuŋŋamba gwe tomanya bayimbi engeri gye bakolamu mbimanyi bakola batya asobola okubeera nga eri nga gwe kyosuubira kakikimanyiko kuwatuuza n'okubuuza interview n'akasindika nze mugenda kukola interview nali mu ani akasindika kyekibuuzo kyange njagala nziremu ani akasindika kali mu ttiimu yaani
big talent lwaki ba media personality badimolo de gante baliyo tebabiraba babira lwaki tebabiyogerako ali mu life ye nedda because amanya amazima gyenvudde n'oyo gundi president wa Nigina ani mulodo ali ku state yetegerera teri state yokunoonya emitwalo ebiri yokubanga nti munange muze jagala y'amafuta tajiriimu sina ni mulodo bangi nyumba n'amawulire abali mu Uganda abatabyogerako lwaki ye okitegeera Cleberson wa Bebe Cool Bebe Cool wetukola video nange twogedde ku Bebe Cool gagamete ennumba n'envuma gagamete wadda nga evuma ku mwana wange ivumanzi kati big talent kiki ejagikwasa omwana nga ogimuteeka mu nsonga zino nzole mpayo video yemu nga njogera ku nvuma omwana Kenzo ejo oba ngavuma mukazi wa Kenzo ogamba ndi musiru ogasobola bikola because ndi muzadde ekibuzadde kirikoma kumirisa yokka ndi muzadde sisobola kutunya mwana w'omuntu nga talina musango yali ankoze ne muteeka mu bintu byange that was my problem nengenda nengamba beta nyamba muvumenze nite muvuma mwana wange nangamba fe tetusobola controlling aba funds ngamanyi nti balina bachairman ba funds baabwe abanvuma batambula nabo mbadde nabe ebbanga ddene byebakola mbimanyi nsaba tuterezeemu ekintu kino ebintu biri bibiri waliwo gurupu y'omuyimbi gyaba nayo ng'agimanyi ne wabawo gurupu ya social media kuba biri gurupu kyeyakuvuma oli munamawulire nakusooka mumawulire byonna ebigenda mu maaso nabikusooka obbiraba okitegeera bwe nvayo ne ŋŋamba nti nno gurupu ya big talent envuma nevuma n'omwana wange nenkuwa n'ekizampu tusirumu ku mpewo ne tukuba saga eyali ng'ogiwulira oyinza okubaza twewalana na B2C bafaani ba B2C ne batandika okunvuma nenkwata screenshot nenziweereza Mr. Lee mugamba Mr. Lee tiimu yamwe etandise okunnumba Enoka n'omubuuza nti tiimu yammwe yali evumye Jacobo kolayo interview obuuze ku Enoka tiimu yammwe yali ekedde kumaki nevumako Jacobo ajja kugamba yamuvumako omubuuza ekirala weyamala omuvuma mwakola ki naweza Enoka nempeza Mr. Lee magaba bannange wano we mutandise nammwe Enoka ne Mr. Lee ne batwala obuvunaanyizibwa ne bagenda mu gurupu yaabwe ne bagamba abantu bannange bino nemukola si birungi temuvuma Jacobo Jacobo ali ku ttiimu yaffe tebaddamu kunvuma oyo president wa Nigina manager we aina buli contact ya buli muntu yenna owa big talent kabe nga ali wabweru kabe nga ali mu Uganda because abantu abenyi twabakozesa ngo I pick Eddie Kenzo ne tubakozesa okukima nga Eddie Kenzo wa mbamanyi so siri musiru Kenzo ayinza okubeera ku kamera natayogera kuba nga yitayogera nina dda behind the camera nga zivuddewo nakola ebintu bina byakola gwe ne mujja ne mumutendereza naye akasajja tekamuddamu ninga nziramu mu ngeri gyemanya nziramu because gwe muzannyo gwe okitegeera naye nze siguyinako buzibu guve mu baana kuvuma big talent kuvuma ambassador big talent yadaze okwemulugunya kuvuma mwango kuvuma ambassador big talent kutuvuma ffe abatalina musango kukeera kumakya kuvuma mwana wange bye bisatu sina kirala bye byanyiza mu mundu agenze kola ekintu kinyiza kabakatu katinyowe kati nenga kamwesonyiwe because usakena macha kungamba omwana akutte sente ze aguze bana azitaddeyo shewedde ofunye sente ezitali milioni 2 ezitali milioni 4 ezitali milioni 5 mu lunaku lumu enkeera najiraga munange ne bosi wacho wako bali sho ate nze notampate ng'oli gwogiwadde akola mu kifo kyange gwe nojja noyogera ebigambo bingi nnyo mu statement y'omwana gyabuzizza obubuuza ko nga ffenna twali twemanyi nga twogera ebikola ki
ebituluma kati abantu ab'entondo mu gurupu eyo baali bangi ninza abasinga entondo because si ntondo mwentondo kati ensonga kingambe ntondo ze principles zange ze saagala muntu kuyisa muntu maaso gwemmanyi kebe wano wano omuvuka eyematira bameta disano yagenda nadda ku baana abali awo n'agamba mwe wano ffe tubawe omulimu mwina tuwa respect niba bingamba damuyita mugala disano eno ensi ogiraba ekyuka weeti omwana ali ku reception ya n'omusanga ng'agenda okuyisaawo the next day saagala oddemu ng'oli ku executive yange nkuwulire ng'ovuma abakozi ba gavumenti oba ng'ovuma ba supporting staff because nze tomanyi wa gye nava nze nava eri mu ghetto ddala wansi lwaki oyisaamu abantu amaaso kyamaani nsonyiwa sikijja kuddamu ki that is me saagala muntu ayisaamu muntu amaaso because obulamu bwange bwonna nkuze bampesaamu amaaso nswagulinze nnyo saagala muntu avuma muntu nga nze nsobola okukeera kumakya nenkwata simu yange nenteekako data nengera ku tiktok nenkola abantu bibakola naye sisobola bikola because nina ekyokufiirwa nina omwana nga ekyokulabirako tulaba don promoter twatula ntumugana don promoter olina omwana omuwala lekera okuhositinga ku kyanayo abantu abavuma abawemula nakamutuuza emirundi ena nemugamba doni bwewentula ku kyano yo enkyano nteekako vidiyo ewemula oba otakitiibwa kyange naye ati wesijja bona okuperesa nga jacobo mbadde nsala interview nga sijja gikola ojjaga nti jacobo alina empisa embi ne brand yange oba ogitta because ogera kunteekako kyano enkeera onteekako vidiyo ewemula bwe naagenda okugana nayo gendayo ng'agamba jacobo ndi mubi naye nga principles zange zeezo gwe zemuyita entondo ezo si ntondo ekyo ki kyeya wujja nekugamba kati amateeka gange ono wetwogerera yankubiriza yansanga kugundi ku pakalasti naŋŋamba ku street yammwe gye mubeerako eyabajega naŋŋamba gwaki tokwata simu zange nemubuza wuliriza yaŋŋamba waki tokwata simu zange nkukubira essimu nemubuuza nze ndi waddembe okukwata essimu yange wonna wenjagalira eyanzala sikwata simu ye omwana wange sikwata simu ye kati gwane gwe nkwata essimu ye kati nga ye wasirika kuba gwakusinga ng'atolodde ye amaze okukola mistake bye akyasiza akasajja kale mu kunvuma ku kye nate kwembeera nakugamba saakugamba tugende empola bw'okeeranga ku makya ekyo kyewakola kikiringa nga ekya promotani davicom yakuba esimu nagamba nti n'omuntu akwesimbyeko ow'ebyobufuzi akuyisizaamu eggaali nemubuuza ayogedde ki naŋŋamba akogeddeko nayogera ne ku mukazi wo biki nemugamba byonna birekeemu nejjamu muki wuliriza webiri wuliriza nemugamba jjamu ebyomukazi bisigadde bikola ki bireke nze kyanyinza ku davicom kuteekamu muki binamugaana wankuba esimu noŋŋamba nkyaziza alpha times akuyisizaamu eggaali nzira mpuliriza biki byeyayogedde nga byeyayogedde byonna byakisiru ate naye ono yasinza okunkolako interviews ekyo ebintu nga sina kyenalikeddeku muntu nga nti njagala kenza ntendereze nani nkigambyeko ekyo wali okozeko interview ngerimu ng'omuntu omunamawulire wuliriza kyekimu kyenagamba ne dankani nemugamba dankani wabuuza edi kenzi nonga kiki kyatukawo ne jacob n'omuwa akazindaalo n'agamba simanyi jacob yategeka yali ayagala sho nga tamazima ogamanyi wani mujja nogamba ati yagamba nti ambassador big talent si yali ambassador big talent yaveerako ebizibu bino bituufu si bituufu yemunamawulire kati gwe wabuuza ekibuuzo akavubuka akajuni akakayingira entertainment nekagamba oyo jacobo ayagala muwaana ayagala mutendereza nenjagaddeko ddi okuwetendereza mu profile yange yonna mu bayimbi nwembera backstage nze situukira muyimbi okujja nga yantuukiridde omanyi waki because omuyimbi wabeera mu bantu taba muyimbi kabe kyaliiwo kabe ngaakumanyi nti gwe jacobo ng'ali gwayo
abasikyaliwo nkusalemu ekiri sala emabekako nga sinakola interview eyo twali tutudde wano wennyini ng'otudde awo gwe kennyini n'oyogera ku bantu abo abali ku kenzo n'enkubuuza buli kiisi ayagala okwanukula ku byoyogera muleete nenkugamba tewali tabu problema yange yiino gwe munamawulire kwe kudda ku sete omuvubuka nayogera statement y'obulimba gyendi ng'ate gwe interview ezisinga omungi gwozikoze wandibadde ogamba simuwuliranku ng'agamba ayagala kukola ki because mu byaddala mu bantu kenzo bonna be yali awadde ku bintu yali akedde ku makya nenvaayo nenjoga nti yampa kino ne ABB ne C ebya campaign mu abinjogerera mwaliyo ng'azimpa oba golowooza nti nze mulinya Eddy sina sente zenateekamu olina katwaki oli akeera mu makya agamba njagala nnyo okwefulowa ekitalo nnyo njagala nnyo kenza angulumize kuki wangulumiza nenfuna ki mbononya kadi eyaki ya nuupu buli omu ambala bisokisera amagezi gabula gyemu ku mukwambala bisokisera amagezi gakwata weegatti nema nga temutegeera nze yakyogera ekyo just nkugambe buli we mwambala bisokisi ebyo amagezi gabula gwe weetegeeza abantu bonna abamu bambala bisokisi ebyo sikuvuma gwe kola risaaki yo nga gwe munamawulire weetegeeza abantu bonna bambala bisokisi ku mutwe okimanyi just tozaagala bwagazi ng'oziyinamu ekifaananyi kyo blood nalinga nga mmwe nga sitegeera nga nzambala si gwe ososa okwambala sokisi ezo gwe ansooka ozambala era tugenda zitujjako sibalinaku buzibu nzenzambala ninza olunaku bwe nayamba sokisi nenyingira kilabu emu omuvubuka naŋŋamba hello baby how are you doing nemubuuza what do you mean nangamba you're not among us nemubuuza what do you mean nanesonyiwa kati kakubuuza kyaliwawulira naŋŋamba yali lwasama by the way gaiba omumanyi lwasama yangamba Jacob eno kabya tuyingiddemu yabagge nemugamba kalyama nankani oyinza otukunteta mu kirabu yabagge nani kati goyambadde nga bagge nimuga bagge bambala batya okukofiira simanyi okuva nagamba siriddamu kakati mwe mwenna bambala enkofiira ku mutwe obwongo butuuka ekye ne bukwatako osanga ku luhande mulimu aya egamba yambala ekikofiira yambala enkofiira yo nze siina buzibu bwonna ng'okoze ekintu ekituufu mu budde obutuufu ekintu ekikyamu kikino kyewakola simwinaako buzibu kunjogerako naye njagala ayogere facts nga nze wenjogera facts mu statement zange zonna kuva ntandise okukola tolina bwe nali mpukyusizaamu nti no nakola ki nenkyusaamu statement nga we byonna okuva byatandika webikyali yes webikyali ate nekirala yali distance nga buno bufaani bu upcoming artist oba upcoming radio presenter obwagala okufuna ebifaananyi omuyimbi butegeera obumanya naye ate nze oli natwaliwo tuti nga nsobola okutegeera nti wataba ku big talent ali wano you understand nga setaga kuyita mu beta kukyaki kati aliwo bebekulu yeyali mulalugula mutuufu okunyiigira because bebekulu nga ye nze nali musabalemu okubeera mu luyimba lwebayita toggwa musuubi namugamba mbadde nsaba kumpa kulema because eddobezi lyali mandira balisa okunteekeramu ekintu kyenjawo mu luyimba olwo bagamba nkuwa condition gwogera omukola makeup enviiri ebyokwambala byonna bibyo n'okumugjayo yonna gyanaaba n'okumuzza nemugamba tewali tabbu era n'engoye zaalema zeyayambala twazijja ku Pioneer Mall awo mu vidiyo okitegeera n'enviiri zeyakola yali katasovu kati bebekulu kunyigira simuyinaako buzibu yali mutuufu kunyigira because twatuka ekisera nga nze sikyakolagana na bebekulu nga nkolagana nani ne president wa Nigiina Nigiina yennaku gye bamuyisangamu bayimbi banne abasasula nga tokubalanga luyimba tokubalimba wacha kasajja ko katusibyeko nnyo wacha kakubye nze golaba natukaako n'okwagala okungoba ku radio bakuba nyimba za president wa Nigiina bebekulu agamba omusajja ono ekyasinga okumunyiiza kwe kumukubira essimu n'amugamba lwaki okubira mukazi wange Bobi Wine ali mutuufu
kyekyo kinagambe engeri gyozimbamu relationship yo n'omuntu gweyagala ge makungulago n'ekitiibwa eri abantu. Bw'olaga nti njagala wetegeeza abakazi bonna babayimbi, Babbi ayina ekintu ekyenjawulo, takkiriza muntu omukwata mu kiwato nga mukubba ekifaananyi nga faana oba muntu ali famous. Njaga ogenda ng'omwetegereza naye mulimu abantu abamu nga talina buzibu muntu omukwata mu kiwato. Okitegeera? Bw'ozimbanga relationship yo ng'eri so easily to access, ejja kutuuka ekiseera ekumenye, because ebyama ebiva mu bakyaliibo bigera kutuuka ekiseera bikube mukazi wo abitegeere. Era ebimu ku bintu byaleeteranga Zuwena okunoba be bavubuka abaali nnyo ne access ku Zuwena, abanyumyanga lasita yebaka abaana mu bagira bate emotoka eyo eriko big size super custom. Biden yavuga ne super custom, big size ajiwumuza wansi nga avuga super custom. Lasita ayagala gundi, lasita ayagala muganda wono gundi, lasita okitegera nga Zuwena bimutuukako. Naye nga Zuwena yeekuuma naye ng'alaba yeekuumira omuntu omukyamu. Emabbali eri alaba abantu waliwo abantu abayegaga okubeera ne Zuwena, abeegomba Zuwena, abaagala Zuwena, because Zuwena yali star, yali mukyala eyava oba Miss Uganda ng'ayina ekimuliko. Buuza General Megadi. General Megadi naye n'aleeta application zaawo ebiseera ebyo nga baali bangi. Oli namusinga ensumika nakwata mukazi namuteeka ewaka. Bw'ozimba relationship ngeri easy to access, nga buli muntu yenna ow'oluganda lwo alina essimu y'omukazi gw'oyagala, tosobola kuwangala naye. Mbona kyomukubira essimu okumunenya abo lwaki wakubidde Babbi kyali kifu, kuba naye Babbi bwe yagendanga ewaabwe yabeerangawo n'amusuuta. Bondaga nti mukazi w'omwangu nnyo akutuukirirako, nja kukola ng'ekyo kyondaze. Nze nkulaga nti mukazi wange si mwangu nnyo akutuukirako era mwesonyiwe, nja kukola nga ki kyekinenga nti buli muntu alina engeri gy'alwaningamu relationship ye. Mulimu abantu nga bali free, ngulwaddemu okukubira mukazi weeyo ne time gy'oyagalako. Nimbamu abantu agamba nti agunda naye wakoma mu relationship yange. Kakati oli okukamera nga muzeeyi kiki ekikubisa mukazi wange essimu ekiro, oba kyokubira mukazi wange essimu kubanga amanyi oyitira, amanyi tulina kasiba ku mumwa, amanyi ojja kwogera ebyendongo bimugambe, amanyi tiyamugana kumukubira nti because sikyaliiwe, yamugana because alina wakoma mu bufumbo bwe mu relationship ye. Babbi okuwangira mu bufumbo obwo komo ly'abantu abamu. Bobi Wine y'omu ku bantu bakyasinze okubeera n'abavubuka, naye abavubuka baali batono nnyo abasobola okwakisesinga Babbi, tebalinganga abagagameero. Nti wagagameero newa media personality osobola okwakisesinga Zuwena, nga n'omukubira essimu Zuwena ng'agikwata n'omubuuza ekintu kyonna kyonna kyoyagala omubuuza n'akiddamu. Ne Babbi kizibu, gunjala omupuleero ti pulezidenti era akubiddeko ssimu, Babbi n'agikwata n'amugamba n'ayogera byonna byamubuuza. Obafuna kale kolayo olunaku lumu ogezesa abakazi abo babiri, Babbi ne Zuwena, obakubira essimu bombiriri. Omugabe bannange, Babbi mbadde nsaba kwogera ku nsonga Bebeko gye yayogeddeko, ajja gikola tututu okubira Zuwena mugambe Zuwena mbadde nsaba kwogera ku gundi, oli ajja kulanga waliwo enjawulo. Kati no abo abasajja ababiri Bebe Cool ne Bobi Wine waliwo enjawulo mu kwogera, mu kulowooza ne mu bikolwa. Yanyeeka nnyo ng'omusajja oyo amugambye ensonga ezo n'agamba era teyamuddamu bwe yamugamba ebigambo biyitirivu. Blood kwa abasajja ababiri Bebe Cool, Bobi Wine waliwo enjawulo mu kwogera, mu bikolwa. Kitegeera
kati ebikolwa bya Bebe Cool bwe banga biyabayaba ku side ya Bobi Wine alina bitangira bimekera ku macho kuyingira mu maka ge. Njogera point. Okay. Sinaba kuvuma kwe kuno. Nga njogedde ekintu kyewuwemu. Alumba nvumye. Buyaba basikyabwemu. Obuyaba basikyabwemu. Bwenkeeke ngande ngantu gundi ono mu mwage gwa luwerere wadde kyali wange. Alina abantu alina okukoma ngandi naye. Nange ninawe nina okukoma. Kanku ekyo kulabirako. Senfuma saamugamba. Vice wange. Senfuma yakwatako essimu z'abakazi bonna be nali njagaddeko. N'aziwa omukazi gwe nali njagala. Interview teyagikola wano wennyini nyini. Akuli Muslim. Yalaba niya musiraamu munne. Naye ng'akikola nze blood we. Namala emyaka egyo nga soogera naye. Naye nga mulaba. Yakwata buli namba ya buli mukazi nage nali nebaseeko. N'agiwa omukazi gwe njagala. Gwe nali nsazeewo okwagala mu mutima. Ate ye ng'alinga agamba yantegeera omutima gwange omukazi kye gwagala. Yali akusalirawo. Mbuga talina kwagala. Kati mulimu abantu bwe batu abalina okukoma awantu nga nti ono akoma wano. Era naye n'oteekawo kalayini. Yes. Tasukka. Bobi akalayini ke tekaali kacyamu. Bobi akalayini ke tekaali kacyamu kubanga kyaliwo yali amumanyi. Mu bayimbi mulimu abayimbi abamu nga tafaayo kwebakana mukazi wa muyimbi munne. Nkubye gwe ebinnyo. Ng'okimanyi mukazi wange. Mu bayimbi mulimu abayimbi nga bakyala ng'akimanyi omusajja oyo mufumba nga ne gwe yawasa mukazi munne muyimbi naye nga tafaayo omukazi oyo omusajja oyo okuvaayo okwebaka ku ye ate n'abiraga n'oli nti akola ki aze wange tobamanyi nkuweyo omu yaviirako obuzibu ono n'atukabirira mulimu ebintu bimu byolina okukeera makyo okutegeera nti mulimu abayimbi abatali supposed kubanga bamanyi relationship yo ng'ajja mukamanyiiro ajja kukeera ku makya akakwata akatekere mu kisenge yeefuule ggwe ayagala public apology tajja gifuna oli ali mu bintu byakutereeza Uganda oli tali mu bya ebizibu byabwe tebikwatagana tebyenkana minzaani eri bweti katono Bobi Wine ali kuki Bobi Wine ali ku bintu bizimba ggwanga Bebe Cool ali kuki bintu bizimba ye so there's a difference between ebintu bizimba ggwanga n'ebintu bizimba omuntu okitegeera kati bwoba yanoba babbi nsinga teyategeera nti yanoba bw'omulyako akaaba nti no munnange nkubi agenze babbi komawo yalwana ng'omusajja yenna nazza amaka ge ng'ensi tetegedde n'agatereeza ate era birimu ku bimunyiiza mbu ate oli mu kifo ky'okubudaabuda yayingira studio n'akuba nnyimba yes ye waddamu mukubomu muze mu kyama w'essooti nga yewe yajja mu kyama n'akubira kyaliwe ow'oluwerere namugamba naye kyali wange ennyamba omukazi agenze tukoze tutya oyina ddewa mukazi onagamba naye omukazi mugamba addeyo ye n'asirika kati ono omukazi we yanoba yakubira ni next aga ateekayo agenze agenze ensi ezibona yanobye olaba alina zikashi ne batandika okuno ani amuyinaawo kalita saawo najja nga ye buloka ye pimp bwali bulumi agenze agenze kodi kakwanukule maama wawana bayingaso yekyanzi omuzanga muki ng'amubuulirira maama w'abaana bange kumaweeka mukwano ofumbe bw'otaakeere ku makya kwawulamu limelight na relationship yo n'okwata obwasita n'obuteeka ne mu kisenge obufumbo bukulemye kyokka muli couples ezimu ng'olowooza ndi badde nnungi nnyo naye obwasita bwatuuka ne mu kisenge ng'omukazi tayagala akeera ku makya kujjamu mpale ye because sita ng'omukazi akusobola akeera makya kuuza andawa ya bbaawe because sita olimba lunali mistake nkunnyonnyola ekintu okitegere bulungi nnyo nze nage mu industry mulimu abakazi nga bayimbi bamanyi bakyali baabwe abakazi nabo bayimbi nga manyi mufumbo mufumbo nenagaa nina omulya
fala nave namukuona munange nze kuona bagundi twandi twagalana netakyampa nako kampale takyakuwa mpa menyamba kale nze kankuwe olwokola gundi nga bajjawo olukalala empapula bazibalira ddala omukazi n'atukaisera nga nekati ndi biki bino omusajja gwe mbanja nga mwagala nga walukale mba ndi mu relationship kyeru teri kintu kisinga kuluma mukazi kutegeera nti nno odeetinga omukazi gwasinga valyo kati n'ebimu ku bintu byasinga okunobya Zuwena kwe kubanga nti n'omuntu omusajja gwayina adeetinga obuntuntuntu obutategerekeka agenze yali nsobi naye yakolera bebekulu agenze yali nsobi yakolera bebekulu nekolera bannayuganda abalina amaka g'oluwerere kati teri kintu kisinga kuluma mukazi wokunoba ng'olina kukubira muganda we ng'olina kukubira ani bakuyambe kadde era oba olina okukubira muganda we baani najjaku access tokubiranga muganda oba muleke agende tosobola kubira muganda wa mukazi wo negayirako kuki akomewo ndi musiru blood omuntu amanyi obwerere bwo najjawo access yonna emu accessinga ng'olina kubeginga abantu balala kuyamba omu accessing there is a red flag in whatever case it is. Bano baali ba mikwano kyova yamukubira. Baali ba mukwano naye omukwano omu yali waluwerere nga talina kikomera ku relationship ye ng'omulala alina ekikomera ku relationship ye oba sita bwina ebukoma. Kakati oli wabanga yakola amateeka ga relationship ye nga gwe togayina oba omunenyaaki.